Nkwaniriza ku programu ntuyo zange amanya n'eddoboozi Ndagiro Esther nga bulijjo tuba tukuleetera abantu ab'enjawulo abalina kye beekoleddewo mu nsiike ey'ebyemirimu. Era n'olunaku olwaleero nzikiriza nkwanjulire omwami Sam Bagenda bangi gwe mumanyi nga Dr. Bosa gwe tukyaziza olunaku olwaleero okubeera nga tunnyonnyola yatandika atya Katemba yamuyingira atya n'olwekyo tuulakalira bintu bingi by'ogenda okubeera ng'omuyigirako. Mwami Sam Bagenda saba obuzeeko ku mulabi wange wa KTV. Mulamusiza mwenna abatulaba mwebale kulaba Kingdom TV era don't change the knob bwe bagamba tokyusa sigala ku Kingdom TV mwebale nnyo okutulaba. Omuntu nga akuwulira for the first time oyinza omugamba Mwami Sam Bagenda yani? Mwami Sam Bagenda ye mutabani w'abagenzi omwami Bakiranze musawo yali musawo e Mulago ne omukyala Margaret Bakiranze naye yali musomesa nga bazaala abaana bana nga Sam Bagenda is the first born and bazalibwa Mulago banga twabere engeri tata gye yali omusawo twasulanga mu Doctors Village era gye twazaalibwa era gye nakulira e Mulago mu Doctors Village. Ate marriage, are you married or not? Yes. Nina omukyala Patience n'abaana. Abaana bawerako bagamba nti musajja omuganda tabala baana. Tabali lwanzaalo. Naye nga n'abaana mbalina. Yes. Ebyokusoma bino watandikirawa era oyingira otya ebintu bino ebya Ebonies? Ebyokusoma okay nasoma I'll say nti natandika bulungi bantandi mzei wange abazadde bange bantandikiza ddala nursery school nali nasomera mu bagitanga Auntie Claire nasoka nalina mu eddalu tonotonawo nasoka mu Auntie Claire ne nvaayo ne ngenda ewa Nabanjala nakulabyawo. Then I ended up in Buganda bagitanga ani actually nursery school yali gondi awo ekyaliwo n'okuba City Nursery School awo ku enakulabye and basically lyali ssomero ly'abayindi nnyo ng'abayindi be basingamu nsonga na mulimu n'abazungu. So that's why I ended up my nursery. Then vayo ndioka ngenda Kitale Primary School. Kitale Primary School jina kola my primary from P1 up to P7. Then and then there was that unique thing about my years in Asomiranga ne classes in Arimo nga biraiminga. That is something echali change nti in 71 I was at P1, 72 P2, 73 P3, 74 P4, 75 church again up to 77 P7. So when I vow and Rubidi Secondary School jena kola my O level neva Rubidi nengenda Caltech Academy, Makerere Caltech Academy. It was by then it was the only private HSC school yaliwo nengenda nenkola nemaliriza HSC endoka ngenda e Makerere. Makerere wakola course ki? Nakola BCom nali nkola Bachelor of Commerce. Naye nga obanyi wokola Bachelor of Commerce na wekusize nnyo kugamba why you specialize. I was specializing in auditing. Auditing. Kati awo malira ebyokusoma mpola mpola. Tuvudde mu byokusoma. Omaliriza. Yes, but meanwhile nga nali nyimba mu choir. Bazadde bange bali balokole nnyo nga tugenda mu church. It was compulsory going to church.
nga ate kugamba twakuzibwa in that Christian mu mbeere ya y'abakristaayo y'obulokole. So nga tugenda mu church kati nali nyimba nnyo mu church ngoyimba dobozi nga nyimba bass kati nga nyimba nnyo ne tugenda nga kwegamba ningenda nga nasomanga naye nga bwe nyimba one moment jenzijukira very well kwongera okuyimba kwegamba ekitone kyange okwongera okuba nti nkirealizing nti kivaayo is nali mu S4 kati nga nze kwaya gwe besingako gwe mu bass. So nendyoka twalina competition egayaze eyo waliwo association y'abayimbi twalina competition. So nendyoka ngamba ati ngenda naye daddy he was a little strict. He wasn't just strict naye yali concerned ngagamba nti omwana ali mu S4 saagala akole ebintu agende mu bya kuyimba kati newakubadde abadde ayimba eno naye kakati alina concentrating ku bitabo. Daddy n'agaana kati meanwhile bali balinze nze saabagamba nti baŋŋaanye naye ate balinze emmotoka erinze and bannange nakaaba nnyo nenzijukira nti maama nenzijukira nti maama yajja nanningiza mu kisenge kyange nga nkaaba nendyoka muwulira nga agenda agamba taata nti naye omwana muleke agende biki kati namuconvincinga actually nakkiriza nendyoka nziruka najjukira nti nakaabye dda amaaso gazimbye biki nabasanga banninze kati saasobola kubagamba nti baŋŋaanye saabagamba nabaga nti bali tufiiriddwa kati naye ndese bagenda kuziika naye nga tufiiriddwa a close relative. So netyoka tugenda actually twayimbira ndowooza Wampeewo competition zaali Wampeewo nenyimba bannange ne banfuuwa ssente. Ebiseera ebyo ssente olwozazavaamu ngameka zaali nyingi sijjukira kubanga kati where I'm coming is nti banfuuwa ssente nyingi kubanga twabeeranga ebiganduula kati nga babiteekamu nga bakufuuwa ne bakuteekamu ssente kati kiganduula nekijjula bwe kiti. Actually kwaya yaffe nekola na bulungi nnyo ne bajagala yesinga ate ne batwagala tuddemu nga people enjoying. Ndowooza nalina obukolomooni sijjukira naye ndowooza nalina obukolomooni bwe nakolanga bwabasanyusanga abantu ne banfuuwa. Kakati jjukira nti tulina okukola ki ssente bwe bakufuuwa bwe batyo muba mulina okuzigaba neeno byoga nagamba nti nedda nina okuconvincinga my dad nti ekintu kino kyenkoze kibadde kirungi era nkifunyeemu. Kati neebuzaabuuza neebulankanya nembabulako nenzirayo eka nga nesente zange zonna kati nze nali nina kyenjagala okuprovinga era naddukira mu katale nakola shopping nagula kabalagala nengula omigaati nengula biki nagula ebintu byonna nengenda nenjiwa wakani nga bibyo ebifuddemu mugundi. That's one moment jesinza kwerabira mugundi naye nga all along nali nyimba. And one time nali ndika eyo omanyi nga tuyimba mu kwaya nga ffenna twewombesewo buti neneebuuza nti lwaki tuyimba twewombese kati kyanzigira bugizi nendyoka nga nti tuteeke mu gestures. I'm one of the people who first put the gestures mu kwaya ndi katuyimba ne muteeka ggulu wa Yesu biki ebibwe bityo because natuulaka kintu kino kati nendyoka ngenda nenkintroducinga mu kanisa yaffe abantu ne basanyuka naye Reverend teyali happy. Reverend ndowooza kyeyalabanga ndalula abantu ndowooza endiga nziralula teyali happy. Nasooka nayita taata kubanga taata yali one of the elders naga nti yogera ne mutabani wo nemugamba nti that nze sina kinkoze kikyamu just ne bangoba mu kanisa.
Dr. tumaliriza campus okoze Bcom. Yes. Omulimu gwo gusooka wagukolera. Yes, nasooka mu Hog Robinson Uganda Limited. It was your insurance broking insurance, company. Kakati nenkorayo ne bampa mulimu ga accounts assistant. But at the same time, ga part time somesa mu YMCA. Ngo somesa subject. Somesa business English ne accounts. Okay. Kakati that is how I started. Kati going to how I ended up probably. Kati Dr. Accounts obikoze sawa zinatula bantu olimo Evans. Checha kwaliza sente lizali ntono. No, si sente. Olokuba nti nali na background y'okuyimba and so on. Nalina nesanga nina okuchuzinga because now I had done my profession nayatenga nina ne talent. Okay. Generally ndowooza nti ndoza bweri naye nga kusinga by then nga kusinga kuyimba nga kwemanyi kati nengamba nti ndikonzete by then ba Chameleon baani tebaaliwo baali tebanaba kujja on the ground. So nga entertainment industry echali ngebulamu echali wansi temulimu bantu temulimu nengamba nti look this is how I reasoned it. Nengamba nti ba accountants tulina bangi ba auditors tulina bangi naye abayimbi ne ba artists tulina batono. Why don't I give a try in Mugundi music industry and so on. So that is how I ended up joining the Ebonies. And that is way back in 1996, December. Idea ya Ebons, ani yajileta? Ebons yatandika da. Yatandika in 1977. Actually, then I was in P7. And I must say it is a result of Ebonies that I broke my voice because nalinge genya nyo Jimmy Katumba. Kati nenga ntao ndi P7. Kati mugegenye nnyo edobozi yange nali breaking and becoming a deep. And nayagala nnyo Ebons for a long time. But after some time Rockband nali siraba ngeri bali ba Ebons bali waggulu nnyo gatinina wenyinza kuyingira gasinza kukirowoozaako tinyiza okusiga much as I really wanted so much. So nali mbivuddeko nabivaako dda nzijukirako just one time nali mu S2 nenfuna chance ninsonze busente bwange nengenda okubalaba yali the center. Kakati bwe nanyumirwa ennyo nengenda ku gate ya baali bagenda Lugogo indoors. Kakati okuba sina ticket nayimira buyimirizi ku mulyango. But as luck may abantu bali bangi nnyo webeeyuwa we batokugulawo gate nesanga nga nyingidde bwerere naye lwakuba nti nali mbaagala nnyo naye nga siraba ngeri gyenyeza kukikola kikwasaganya ne parents bange mbagamba nti kubanga baali strict nnyo mu byokusoma mbagamba nti ambiyingiddemu and so on. So nenkiraza but laba ate wemaliriza byonna ate somehow nendyoka ending up back. Kati awo wenjagala ontwale omuntu kigwajjukira yakuyingiza era wayingira otya? Okay, kakati way back nayogeddeko nti bangoba mu church. Kati nendyoka nvaayo netyoka tukola ka group kaffe katono nnyo ne some friends of mine netutandika okugenda nga tuyimba in different places, kumbaga, kufiirwa, kolaki and so on. And then there was a moment omwami Yeko Mukasa Mugenzi yanjagala nnyo with my singing and so on. Kakati netugenda netukolako show ye lumu naye kati ku show yo ba Ebons Jimmy Katumba bandi bonna baaliyo. Yes, and they appreciated what I did. Then mwami Yeko Mukasa nayo ka introducing wa chairman wa ba Ebons omwami owekitiibwa Katende. The rest is history. That's how I ended up. And that's when I decided those are
ekitone kyange kiriruda kiyinza kangezeeko ku talent ndabe. Omulabi wange wa KTV yes balaba emizannyo gyammwe and abamu baali bakuuliddeko ng'oyimba ne bayinza okugamba Dr. Boss Alaika ali mu katemba nsaba obayimbire muko katono. Onkute omuyimbi naina gwosinga okwagala luyimba lwe lwoba oyimba oba olwaba Ebons kale oba buli kiseera nze ndowooza mazima lavu yensiriza buli kiseera nze nendwala kulwoyo omuwala eyanzita okuzaama eyo wemmere ekawa ne chai nayankayirira lwakuba omwana ali wala nnyo eyo mu nsozi munnyambe ntuukeyo. Dr. Neyanziza, Yes. Neyanziza, ina talent. Yes, thank you. Kwebaza okubanga okyekumidde ku KTV tukyalina omwami Samba Genda abangi gwe mumanyi nga Dr. Bossa era nga bintu bingi byatunyonyodde kosa ne 3Ps zatugambye ndowooza ozitegedde gwe omulabi wange owa KTV katuwummulemu ko katono tugenda kubeera nga tukomawo n'emboozi ya mwami Sam Bagenda sigala ku KTV program tuyozange.